Kale, buterevu oli ku Salt TV program omunyo ku makya amannya agange nze Prince Apollo nkwaniriza era nkulamusaako nti wasizootya nyabo wasiota sebo akedde naffe ekyaleero wiiki mpya twagala okubaza mwena abali ku mirimu gyammwe already abakyali mu ntambula tubaagaliza okutambula okulungi abafunye omukisa mu weekend tubasanyukirako abayita mu kusoomozebwa namwe tubasabira bingi ebigenda mu maaso ekituleeta kwe kukubaganya ebirowoozo kwebyo ebiriwo mu kiseera kino kyennyini ekiseera kya byabufuzi naye ate ekiseera kya kukola enkulaakulana tejjanga accident tuteeka okuba nga tuli bakozi tuteeka okuba nga tukeera kukola mu nteekateeka eyo n'ab'ebyobufuzi nabo akaseera kaabwe ke balimu keeko keetalo ka byabufuzi twagala era okwagaliza abali mu byobufuzi omukisa naye ate mwegendereze mukole ebyobufuzi ebiri peaceful ate ebirimu ebirina bibitujja ne bitutwala nga tutunulidde enkulaakulana. President Museveni, His Excellency, agenda maaso n'okutalaaga ebitundu ebyenjawulo nga alambula ku nkola eya PDM oba alondoola ku nkola eya Parish Development Model. Yabadde mu district ya Wakiso week kino mwajo kubanga atandika okulondoola enteekateeka za gavumenti mu kitundu kino ekya Kampala. Olwaleero asuubirwa okubanga ali mu Lubaga division olunaku olwaleero commissioning Busega market ate abeeko ne projects ez'enjawulo zakeberako era mu bitundu bino eby'Erubaga. Olunaku olw'enkya Tuesday enaku z'omwezi 15 President Museveni ajja kuba mu Makindye division ono akakasene okuzimba oluguudo olwo lwa Salama Road lwolutuuseewa ne project endala bwe zityo ndabamu ne skilling center gyagenda okuba nga akyalirako ate ku lunaku olwa Friday olunaku olwokutaano era wiiki eno yennyini ajja kuba agenda mu Kawempe division waliyo ghetto project eyo mu bitundu ebyobwayise ate ayimirireko ne ku Kawempe Mbogo playground nga olunaku olw'omukaaga ali mu Nakawa division eyo no nayo ajja kuba program ya project ez'enjawulo nga azikyalirako ate nga azirondoola mu nteekateeka eyo. Olunaku lwa Sunday President Museveni ajja kuba mu Central division ey'ekibuga Kampala kwataganeko n'abantu abamu era mu bitundu ebyo era ajja kuba ne laale ku lunaku olw'omukaaga olwa Sunday ku Kololo Ceremonial Grounds. Enteekateeka eno ngiyitaayitamu olw'okubeera nti nkimanyi nti nsonga nkulu omukulembeze w'eggwanga wabanga alina projects z'alambula oba oliawo byekikwatako muteeka okubanga mukitwala nga nsonga nkulu oba oliawo. Ze Prince Apollo twogera ku nkulaakulana twogera wa gye tuvudde nawa we tutuuse oba oliawo n'okutunula wa gye tulaga. Mu nteekateeka eyo negatiddwako mwami Katende Edward. Katende Edward ye Executive Director owa Uganda Development Forum. Uganda Development Forum ajja kubanga yakinyonyola obulungi naye nsanyuse bwe bali kubanga ojja enkyaleero. Nange nsanyusa nnyo okubeera wano ssebo. Babuuza abatulaba ku Salt. Abatulaba ku Salt TV neesimye okubeera wano era mbeebaza nnyo okubanga mukyateeze TV yaffe ennungi era nga mbasaba tusigale wamu kutuusa puroguramu eno olw'eneggwa. Uganda Development Forum kiki? Uganda Development Forum mu lufuutifuuti ebeera think tank. Okay. Ekitongole ekikola ku kunoonyereza okusooka mufuna ekizibu ekyenkulaakulana nti oba bwavu oba butale oba nsimbi ez'okozesa nga capital ne mukifuna ng'ekizibu ne mugenda ne mukinoonyerezaako ne mufuna okuzuula kwammwe ne mujja ne recommendation mu Luganda ndowooza engeri ki gye muyinza okukigonjoolamu. Kaakati engeri gye mufunyeemu ey'okukigonjoolamu ne mugikwasa abavunaanyizibwa okugonjoola ensonga eyo. So ogwaffe gwa kunoonyereza
n'okulowooza ne tutuusa bye tulowoozezza oba birungi oba bibi oluusi mufuna program oba policy oba enkola ya gavumenti nemukubamu ebituli mugamba kino nakino tekikola mu gavumenti yennyini ni gavumenti yennyini kakati bwe mumala okikubamu ebituli ne mugigamba nti bwe muba mwagala kikole mukole kino nakino ekyokulabirako parish development model emu ku bintu bye twenyumiririzaamu titwatunulanga gavumenti ezeekola programs nyingi ne tuzitunuulira zonna ne tuzisoma ne tutunula bonna bagaggawale ne tutunula operational wealth creation ne NADS n'endala tugamba nti zandikoze kinene okujja abantu bangi mu bwavu kinaye obulumira bwe buno na buno na buno era ne turecommendinga enkola kati eriwo ya parish development model nga tusuubira nti yali egenda kuzimbira mwe mwagirecommendinga twagirecommendinga nga tusuubira nti yali egenda okuteeka ettoffaali okuzimbira ku musingi enkola eziyise zonna zegwa ssaawa era bwe tumala okuteekayo endowooza zaffe omukulembeze n'azaagala n'agamba 2021 nti tutaakewo enkola ya parish development model kati bwe bamala okuteekawo enkola oba bwe batandika okuimplementinga recommendation zaffe ne tujjeera ne tugeza okubayambangako okuimplementinga kubanga ekizibu kya Uganda ekisingira ddala obunene kibadde mu kuimplementinga okussa mu nkola ebirowoozo biba bingi era nga birungi naye engeri gye biddukanyizibwamu ebeera problem nene kakati nga UDF bwe tumala okubabuulira ekiki ekyokukola ne bakisiima ne batandika okukiteeka mu nkola era tujja ne tuyimirira wamu nabo tutandika kugenda maaso nga tulondoola nga bwe tusanga obulumira ne bugamba nti akakati kano mukajjeewo mukatereze bwe muti kati tutambudde ne gavumenti ku PDM eno okuva lwe yatandika mu 2021 era nga buli stage gye tutuukako buli phase gye tutuukako tubeera nabo weewaawo ye Uganda Development Forum kyemanye nti bava wali oba baali wansi wa Operation Wealth Creation ekyo kyeki Operation Wealth Creation kuba operation kyemanye nti operation nga bino ebyekijaasi bweba operation ebaako ekiseera ne bamanya nti kati operation etandise operation netuuka nevaawo ate newajja endala era tuli mukyamu Operation Wealth Creation emu ku zi operation za UPDF ng'amagye ne bagiyita operation other than war operation etali mundu lutali lutalo mu 2004 Ministry ya Defense yafulumya 2004 Ministry ya Defense yafulumya gye bayita Defense White Paper negamba nti myaka 3 ejijja maaso ebizibu okulumbibwa kwa Uganda mu byokwerinda tekugenda kuba kwa mundu zino kugenda kuba bwavu bbula ly'emirimu bbula ly'emmere nakati bye tulaba ebya cyber security kakati ne bagamba nti ng'amagye gayina okuteekawo enkola esobola okutandika okweŋŋanga ebizibu ebyo nga bizze naye jjukira amagye tugamanyidde mu kkuba ki mundu however mu mawanga ag'enjawulo amagye gajja mu nkulaakulana ne galwanyisa ekintu ekisobola okuvaako obutabanguko ng'ebbula ly'emmere Operation Wealth Creation bwe yatandikira mu bbula ly'emmere food security ti gavumenti eya Sudan eyali eya Bashir yali omulwanyi namige yagwa kubanga yalemwa okukola kwasaganya ensonga y'emmere kakati ffe nga Uganda emmere nga tugitwala ng'ekintu ekikulu mu 2013 President n'ateekawo ekitongole ekya Operation Wealth Creation nga omulimu gwakyo gwe yasooka okukiwa ebiseera ebyo gwali gwa kusooka okujja abantu abaali bakolera olubuto lwokka basobole okuba n'emmere nnyingi basobole n'okutundako basobole okwejja mu bwavu kakati abantu basuubira nti operation eyo yandibadde ewedde
naye olutalo lukyagenda mu maaso. Operation etaggwa olutalo lukyagenda mu maaso nti senga otunulira America yagenda mu Afghanistan n'emalayo emyaka 20. Yagenda mu Iraq n'emalayo nakati ekyagezaako okuyamba Iraq okuva mu mbeera yayo. So operation eggwa nga mission ewedde. Kakati mission teggwanga. Mission tenaggwa naye enkuba yakyukamu nti mu myaka egyasooka okuba 2013 okutuuka 2021-2022 nti baali nnyo mu bya agriculture, mu byobulimi n'obulunzi ng'emmere bagaba ensigo, bagaba endokwa, bayambako abantu okuteekawo obukolero obutonotono, okuteekawo amaterekero ag'ebyokulya. Era impact yaabwe nnene bwetutunula kati emmwanyi Uganda ze exportinga mu nsi z'ebweru zeeyongedde 100 ku 100. Eyo yali nkola ya WC. Emmere, ebbula ly'emmere edda lyabanga ly'amaanyi nga wajja ekyeya enjala n'etukuba. Ekyo nakyo results weeziri tuziraba. Kati president mu 2022 n'akyusa enkola yaki ya operational education. N'agamba mubadde nga mulwanyisa abakolera olubuto lwokka. Naye bwe nnambudde bwe yali alambula nga kati bw'alambula bwe yali alambula mu 2021 mu Uganda yasiwuliranga abantu bagamba nti enkola za gavumenti zino zandibadde nnungi naye beegabira bokka. N'agamba abantu beegabira bokka. N'agamba ye kijja kitya. So n'akyusa enkola n'agamba kakati programu yange bantu bagyagala naye kye batayagala nti ffe nga gavumenti esigala yeevunaanyizibwa kwani anaafuna ne bamuleetera oluusi byamuleetedde tabyagala. N'agamba nti mwe mwerondere kye mwagala okukola. Nze mbawadde capital wuuno mugende mutandike okulonda ani anaafuna. Mulonde kye mwagala okukola mbawe capital mwerondemu mu muluka gwammwe ani anaafuna. Ataafune era ne mumunyonnyola lwaki yeeyo kati PDM weyajjira. Kakati n'agamba nti kati omulimu gwa operation wealth creation gukyuke okuva mu bino bye babadde bagaba gutandike kufuuka gwa kulondoola. Mwagabanga endokwa ne mugaba obuti bwa muwogo obukalu bwe bagamba naye nga abatuuze balagajjalira obubuzi obukovu kuba n'emmwanyi twazisanga mbadde ntambula mu bya PDM n'aba operation wealth creation mu byalo abaafuna emmwanyi nga abaafuna emmwanyi basinza abatazikozesa ne bagamba nti luli twasubwa akakisa mwatuwanga emmwanyi nga tubiyita byakusaaga era ne tuzisuula. Naye kakati bwe tulaba bannaffe abali mu kunoga nga bafuna ssente empya n'enkadde twejjusa lwaki era kati eno PDM tetugenda gizannyirako kuba gavumenti eri siriyasi bannaye mutwongere ku ssente tusobole naffe okubeera nga bali bannaffe betwalabako. Weewaawo atulaba naawe atuwuliriza y'ensonga yeeyo yankulaakulana tutunuulidde enteekateeka za gavumenti ziri zitya ez'okukulaakulanya omuntu owa bulijjo n'enkola ya PDM etambudde etya nga tuline mwami Edward Katende okuva mu Uganda Development Forum ategeezezza nti be baali emabegawo okudizayininga enkola eno eya PDM. Weewaawo ndowooza ajja kuba atubuulira ekoze etya etambudde etya balaba ki oba oliawo ekiteekwa okuba nga kikyusibwa wano ne wali. Amazima amatuufu gali nti abantu abategeera ensonga nga zino ne babaako ne kye bakola kati bali bulungi. Goge mazima omuntu nga yategeera nti emmwanyi terimba nga bwe boogera olwaleero ali bulungi tuleme kubiteekamu ebyobufuzi oba byaki. Omuntu yategeera nti embuzi ente ey'amata bw'ogiteeka ewakaawo n'ogiriisa n'ogiwa ebiwata n'ebintu ebirala bwe bityo esobola okuvaamu amata n'ogagawala. Era president mukuno era kyejagala okubuuza mulaba nga waliwo abaganyuddwamu anti president mu kulambula kwaliko kati alambudde eggwanga lyonna era awunzikidde mu Kampala wiiki eno. Naye mu kulambula kwakoze okwa PDM ne wealth creation buli waagenze abadde akyalira omuntu eyafunako ku ssente za
Operation Wealth Creation ku buyambi n'akyalira noono afunye eza PDM. Kakati abalaba ku TV oluusi ne bannamawulire abamu bwe balaba oli eyafuna eza Operation Wealth Creation ali obulungi ennyo bakikonfusinga kuba muwadde muleeta bagagga bagikonfusinga n'owa PDM ne bagamba bano batulimba president bamufeze laba omuntu gwe batulaze ali bulungi naye yali talambula basente za PDM bokka ng'alambula ne programu ze enkadde nti bwe nateeka ssente mu Operation Wealth Creation abantu mu kyalo bakola batya kati n'atuukayo ng'oli ali mu kukola 4 acre modo ye ng'oli ayina ente ze ez'amata ayina embuzi ze ayina embizi ze ayina n'emmwanyi ze omuntu oyo nga kizibu okudda mu bwavu ezo story nyingi nnyo ez'abakadde naye ekizibu kye tulina mu Uganda nti programu bwejja myaka 2 nga mutandika okugamba impact eri luddawa nga mutandika okunoonya twagala kulaba bibala naye ebibala teri muntu yenna ali kirungi tukosezza bibala teri muntu amanyi kulima na kulunda anoonya bibala luvannyuma lwa mwaka oba myaka 2 agriculture oba investment mu agriculture mu farming eri long term nti ebibala byayo birabibwa oluvannyuma lw'ebbanga ze ndi mulimi wa mmwanyi nazirima mu 2021 mu COVID naye ntandise okufuna kamwenyumwenyu guno mwaka before nga oteekamu buteesi kakati oli okujja okulambula ajje alabe bwenkola kyajja okukola ajja kusanga musiri naye mu nsawo yange nga sinaba kutandika kyenafunamu nti nateekamu amatooke go ne ntandika okugatunda n'okulyako emmere awaka nga tekyali kizibu kyaffe naye guno omwaka emmwanyi nzifunyemu kakati senga oli yajja okunnambulamu 2023 kifaananyi kye yandisanze nti saali successful kakati ne Operation Wealth Creation ne programs za government endala eziri mu kulima n'okulunda abantu beetaaga ne baziwa obudde oluvannyuma lw'ebbanga ne banno bannaffe abakola polisi z'eggwanga ne baziwa obudde ne batapapa ku closinga program naye abantu bano abagagawadde abafunyemu mu programu ng'ezo bawerako oba batonotono bakulonderera bulonderezi n'osanga nga mugombolola mulimu omuntu omubano obutabeeramu sebo bawerako kiringa nga bw'onoddamu efe we twakulira nja kuwa ekyokulabirako kyali kyakusoma nga mulimu bannaffe abalya school fees nga babawa ssente ne bazirya abalala tebazirya bazizannyiramu ez'abazadde baabwe ne bagenda bakuba ne beekubira miyembe ne bakola ki kakati bw'oyagala okulondoola abo nti mu myaka nga 3 mu maaso bali luddawa abasinga obungi embeera mbi nnyo era si bazibu kuzuula naye bw'obanga ogenderedde kunoonya abo abaazikozesa abaakozesa ebiseera byabwe obulungi era naffe gye tuli nabo weebali tuli bangi naye ekibi ky'eggwanga lyaffe nti abanoonya oba abanoonyereza banoonyereza bali abaagwa abaalemererwa ne batanoonya abakoze eki abaayitamu kakati ate abaayitamu bwe bajja ne boogera nga bagamba oyo motivational speaker ali mu kutuzzaamu bwezamaanyi naye nga gaba mazima muno mu gundi mu tuwaziza his excellency nalaba omusajja yagamba mbu afuna miliyoni zaali 600 omwaka ngamba wow this is oyo si mulimi wa PDM naye mulimi tekitegeeza nti olw'okuba abamu kufa ezo sente tetuziraba kiteri byo bazikola otherwise Uganda teryandibadde eggwanga lya agriculture ffe omwaka guno ffe tusinze okuexportinga emmwanyi nyingi mu Africa yonna kitegeezezza emmwanyi zirina abafaama abaziproducinga so kati bw'oba okoze ekibalo miliyoni 600 omuntu aba asobola ozikola especially bw'aba yalonda enterprise kyetuyita enterprise mix nga yakola enterprise selection ennungi n'afuna ebintu ebimuwa ssente nnyingi ku eka buli eka kubanga omwayinza ogamba nze ngenda kulima kasooli amazima amatuufu oba ogambye nti ogenda kulima kasooli okuweza miliyoni 600 ojja kwetaaga eka nnyingi nnyo naye ali mu mmwanyi ali mu mata ali mu nkoko ali mu bibala ali mu kulunda embizi
ebyo birimu ku ssente era ziwera mangu. Nja kuwayo ekyokulabirako mu PDM ebya operational verification tubitadde bali mu PDM olwo we twagenda Iganga mu bifo tugenze mu bingi nja kuwa Iganga nja kuwa Kisoro twagenda Iganga omwana bamuyita bali ejjisa ye olwafuna ssente akakaddeki teyisanga bannayuganda abalala akakadde yakakwata n'aka-investing abamu bwe bakakwata basooka kwekowako nfuufu negulyayo ku kitanda oba nayegulya ku mufaliso nayegulya ku ttala naye mwami bali ejjusa essente yazikwata eyiganga n'agula embizi ze 2 nze kennyini n'amaaso gange natuukawo ne mukyalirako nga ayina embizi 7 kati okuva mu 2023 mu myaka 3 egiyise kakati embizi 2 ze yasooka okugula zaali mawako nezizaala abaana be bazaala kati maama azaala n'abaana bakola ki embizi zizaala nnyo n'abaana bazaala kati nga bwe ne mubuuza embizi emu ku zino enkulu yalinayo enkulu eziweze kati zirina ku maanyi nga 3 ne mubuuza kati emu ya ssente mmeka ng'emu yali ya mitwalo 4 mukyalo eyo akati bwe nzirira okubala okwamangu mitwalo 4 kubisaamu emirundi 3 oba n'obukadde 12 kati omuntu oyo yafuna akakadde kamukoka kati ne tumuwa ne ku magezi nti omanyi embizi zino zirina risiki waliwo omusujja gwazo bwe gujja ne gukkuba weno gwawo wanditunzeeko ezimu no diversifying nga n'okola ebintu ebirala era n'atuwuliriza n'akwatako ku zimu n'azitunda kati wetwogerera yalima eka ya kooko eyokubiri eka eri awo ya kooko yalina ettaka lye nga lyeka 5 naye kati eka eyokubiri emu yagitaddeko kooko mu mbizi muno kasasira avaamu naki amutwala n'amuyiwa mu kooko we nefuuka ebigimusa senga yayagala kwongereza ku kooko n'agamba kanteekeko n'ente y'amata era nakyo kyali kisoboka kati eyo keesi emu Ekisoro nagenda era nange n'amaaso gange ebifo bingi bye tutambudde nenkuwadde zino 2 oli ye yalima butungulu nentuukayo omwami bamuyita gaadi nentuuka ku lusozi we yalima nenyimirira ku musiri gw'obutungulu yatugamba yafuna obukadde 16 muliraana we yafuna obukadde 2 nendaba n'ennyumba gaadi gye yazimba teyali ali ku half an acre obukadde 16 bwali yabufuna mu government yafuna akakadde kamu akapdm n'agula ensigo za mitwalo n'alimu obutungulu ku half an acre n'afuna obukadde 16 mu butungulu nali nga bwogambye waawo nange bwe nagamba nengamba omusajja nayinza okuba atulimba nengenda nenyimirira ku musiri kati nga zizzaamu omulundi omulala nendaba obutungulu obukukunadde kungu ngeri gye mmanyimu ebbeeyi y'obutungulu mu Kampala nga ddala omusajja mazima yazimbe ng'atulaga n'ennyumba gy'azimbye ey'amatoffaali ennungi ey'ekitiibwa nga eri ku wall plate ng'agamba nti sizoni eno eddako bw'anaaba atunze ssente z'anaafuna ajja kugula amabaati ng'aguze n'ente gye nandigambye nti ŋŋanda local breed nemubuuze nti wagula yaki nti eno ewaffe obusaba buseera kakati nali nina okwegulira ente ntandike ogenda okuliikiriza ennimiro so kati ente eri awo ng'ezadde akama n'anywako amata awaka sigakutunda naye ng'ajjamu obusa n'abutwala mu butungulu bwe therefore bwe navaawo ne ŋŋamba ekitegeeza endowooza ya pulezidenti eno eya enterprise selection yali ntuufu kisoboka nti abo abatadde mu nkola ebigambiddwa ne Kristo yatugamba nti oyo akkiriza emirimu gy'enkola naye aligikola n'egisingako wano kubanga principles weeziri kati pulezidenti bw'ajja n'asomesa abantu nti osobola okuva mu bwavu bw'olonda enterprise ennungi bw'oweebwa ku magezi bw'okola ekibalo kyo n'omanya obugagga bwo bw'olina ettaka lyo lyenkanawa n'okola ekibalo kyo osobola okuva mu bwavu ekyo kati tukirabako kisoboka kye kigambo Edward Katende kyatutegeezeza okusinziira ku yebyalabyeko mu nteekateeka y'okulondoola programs ne projects za gavumenti ez'enjawulo
So akakadde kamu abamu basobola okukalabanga akatono naye kasobola okukola enjawulo kisoboka. Njagadde ekifaananyi kino kireete nga mu kibuga muno Kampala kuba muno kye babuuza ti naye akakadde kakola ki ab'e Kampala mu bitundu eby'ebibuga ebyo takakaddeko kakola ki. Simanyi oba oyinamu nebyokulabirako ng'ebyo. Ekirungi nti president atambula mweno wiiki ali mu Kampala kakati saagala kujabulula byagenda balaga naye story mweziri naye kanve mu Kampala nzire muyiganga era mu kibuga eby'e Kampala bwe tunadda nga president amaze okubiraga abantu era nabyo tujja kwongera obikubaganyako ekifaananyi kubanga success stories azirina zagenda okulaga naye muyiganga era tuba tutambula bayitawo Nakalama nga ova ku ludda Tororo owete okudda Tirinyi waliwo awo bayokera enkoko waliwo omulenzi bamuyita Nasifu bino mbyogera amanya ngogera oli bw'aba abuusabuusa agendayo n'abuuza awo wenyini Nakalama waliwo omulenzi bamuyita Nasifu ye bwe yafuna ssente ze yagula sigiri 3 kwokya nkoko wakati abali mu kibuga ate bo tebalima oba kulumba ate bo ssente zaabwe ziyala mangu okusinga ow'omukyalo kati ye yagula sigiri miliyoni ye n'atandika okwokya enkoko. Kankuba akafaananyi olunaku olowooza omuntu ayokya enkoko mmeka alina sigiri ye? Ndowooza kisinziira ku bakasitoma ababeerawo mu kitundu ekyo. Wakati akakadde bw'oba okakubyekubyemu bw'oti ojja kusanga nti n'emitwalo 2 tegijja kuggwaawo ku muntu agenda okukola bizinesi ey'enkoko oba okusiika capati. Ebintu bino tubinyooma n'obinyooma ng'olabanga ebyabamufuna mpola naye birimu kasente ne capital gw'okozesa mu lufuutifuuti gwe tuyita return on capital employed. Ti capital gw'otadde mu business n'amagoba obungi bw'amagoba gw'ofuna ku business obwo bwe tulabanga obutono bu micro abeera waggulu. Naye mu myaka 2 tugenda okuyitawo okumulambula ng'eyali mu sigiri ye 3 ali mu sigiri 14. Buli sigiri eyo eyina omwana akolako gwakozesa okwokya enkoko eyina omwana atunda ku mmotoka zino ezijja bwe bamuyitawo abadduka enkoko abasoda abamaze buli sigiri eyina abaana 2 bekozesa kati ali mu sigiri 14 ayina abakozi era yezimbira atonzeewo emirimu nekikulaga nti PDM si ya kyalo yokka naye mu kibuga naddala wakati PDM efokasinga ku byakulya ku bya agriculture kulima n'okulunda nti omuntu ali mu bizinesi ey'okulya buli lunaku bakasitoma balya oteekwa kulya katubeere wano mu kibuga akola ekikomando akola Rolex n'asavinga bakasitoma abe kati mu PDM kyetuba tulina okusookerako ng'omuntu anaafuna ssente azuuliddwa kwe kusooka okutunuulira vision ye nti oyagala gwe n'amaka ago kubeera ki mu myaka 5 egijja mu maaso nti njagala okubeera omulunzi w'enkoko asinga mu muluka gwange oba njagala okuba ne ssente bwe ziti nandyagadde okwezimbira nange ennyumba yange nembaako w'ensula. Kakati ne tubuuza ekyo kirooto tukitegedde olowooza kiki ky'olinawo kati wano wooli kiki ky'olinawo sirinako ennina naye waliwo akayumba kati bw'oba tolina kwena tukubuuza kati ebyo n'obikolerawa waliwo awo omuliraano ekyo ekiyumba ekyo kiraba asobola okkimpangisa oba wali wammanga ku kiteetikka waliwo awo ku mbuzi waliwo awo akatale wensobola okugenda nenfuna omudaala that is very good kati oyagala kukola bizinesi ki kati bizinesi eyo netugitandika ogibala ogamba ogenda kuteekamu bweziti onoofunamu mmeka amagoba ago buli mwaka genkanawa ti bw'oba ogakubisizaamu mu myaka 5 gy'obadde ogamba ganaasobola okuyamba okufuna ekirooto ekyo ekirooto kisoboka netugamba watyanga otunuuliddeko ku bizinesi endala nemumuwa ne second thought natandika okutunda bizinesi ez'enjawulo kati bw'amala okugeraageranya eno
n'alaba esinga okufuna naye ne tutunulira ne risks ezigirimu kubanga oyinza okuteekawo ogamba nti ekokya enkoko kufuna nnyo n'ogenda wali ekyebando kumpi n'akamwensi n'ogiteeka ku kkubo abasite kanso baba bayitawo ne bakuyoola n'ogenda ekitalya ne bizinensi yo neggwawo kati n'omuyambako n'okutegeera risks eza bizinensi gy'alimu nangeri ki gy'osobola oza-addressinga n'aba nti tofiirwa sente zo n'omuluka tegufiirwa kubanga zino sente ziweebwa muluka so n'olwekyo PDM success zayo teziri mu kyalo yokka nene mu kibuga weziri era senga nga bwe ngambye nti baleme kutunulira nti yakamala bbanga bwe riti n'olwekyo tukyuse tukole ekirala senga president alemerako n'agamba nti PDM tugiweere ddala emyaka tugambe nga 10 kubanga nabadde musanyufu mu kulambula kuno abadde abantu abagamba nti nze PDM sente nkyasongera naye nga kyasaba abatuuze tebanaye mugira mwongera okunteekamu obwesige nti mu myaka egijja 5 nja kubongera so senga akiwa obudde abantu bajjaganyirwa abantu bangi n'ensi ejja kukulaakulana kubanga mu nkola ye ffe gye tuyita mu Sevenomics mu nkola ye emu ku nsonga ssemasonga yeyokuba nti teri munnayuganda yenna asigalira mabega ku nsonga ennyingi z'alina emu ku zo titeri munnayuganda yenna asigalira mabega eggwanga bwe liba likula ffenna tukulire wamu eggwanga Soul TV program omunye ku macha Edward Katende gwe tuli naye enkyaleero okuva walimu Uganda Development Forum wansi wa Operation Wealth Creation tunulide enkulaakulana etambudde etya ebisoomooza byeki ate tusobola n'okubigonjoola tutya nja kuba nfuna obubaka bwammwe buyise ku noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 sindika obubaka nga bwa WhatsApp sindika obubaka nga bwa SMS otubuulire gwe olaba otya era otegedde ki oyize ki era owamagezi ki nja kuba nsoma message ezo mu dakiika 5 eziddako tuchaline mwami Katende Edward ekibubuuzo ekya ebitunde ebibuga obadde olinga akyongeddeyo noga tusooke tulide president amala okuva mu kibuga Kampala naye ngambye nti mwe designinga PDM okuva lweya launchingibwa ab'omu bibuga basigadde bakyemulugunya nti tosobola kubanga ogaba emiliyoni 10 mu muluko gw'ekyalo n'ozireeta ne mu muluko gw'ekibuga nga wano mu Lubaga division sente zo tezirina kisobola kukola mu kibuga olw'abantu abangi simanyi oba byebimu ku ebyo bye mulabye ebisoomooza programu ng'eno ya gavumenti ebyo ku ntandikwa byamanyibwa naye ekizibu ekyaliwo ku ntandikwa nga tewali data nkonyeko ku Sevenomics mu Sevenomics tulina kye tuyita pillars empaji za Sevenomics emu kuzo bagita realism reality nti oyina okuba ne data okusobola okukola decision kakati mu 2021 twakozesa statistics eyali mu kitongole kya Uganda Bureau of Statistics nga kigamba nti buli abantu 139 bakolerera lubuto naye kye kitaatuwa nti bebaani baliwa era bali luddawa kati mu biseera ebyo program cabinet neja approving nga president yatugamba njagala kujja abantu bano mu bwavu 2021 nga 15 February yawandiika paper mu cabinet nga mpanvu nungi nnyo yalina ebibuuzo bingi naye n'agamba nti bano abali mu kukolerera olubuto kwa yayogera ku mpaji za NRM Pan-Africanism nayogera ku patriotism nayogera ku social economic transformation naye n'agamba mu social economic transformation ekimuluma nti abantu 39 ku buli 100 bakyali mu kukolerera lubuto newankubadde akoze programs nyingi kati n'abuuza tusigale nga tugenda maaso n'enkola n'ey'okugaba ebintu nga bye baali babigaba mu Operation Wealth Creation oba tuteekewo enkola endala eyinza okwanguyaako okujja abantu abo mu kukolerera olubuto Genosale mukama waffe n'atuwa assignment nti president kyekino ekibuuzo kyawadde cabinet ninammwe mumuyambeko mu kukiddamu of course ye yalina answers ze naye nga alabika ayagala
kuwulira kye bayita validating answers. Ne tutuula nga ttiimu ne tuwaayo ebirowoozo byaffe era ne tusiima president n'abisiima n'aleeta PDM. Naye kati mu kujja okwo nga tugamba awatali data tunaamanya tutya abantu bameka abali mu luka gw'erungujja bameka abali mu luka emmengo. So ne tugamba nti kye tuba tukola ku ntandikwa baddire emiruka gy'eggwanga, tuddire sente ze tulina, tuddire emiruka gy'eggwanga tukubiseemu kwe kufuna emiliyoni 10,000. Naye nga ne bagamba nti bwe tunaaba tufunye data amala eyo formula eyinza okukyuka ejja kukyuka. Kakati PDM neetandika okudduka. Bw'etandika okudduka tulina kye tuyita PDMIS, Parish Development Model Information System. System gye bakozesa okuwandiika buli anaafuna ssente. Naye yali erina okusooka okukozesebwa okuwandiika amayumba nga ba parish chief be balina okukuŋŋaanya bwino oyo. Ba parish chief ne bazannyira ku mulimu ne batakuŋŋaanya bwino. Awo mu 2023 president aba alambula nga kati bw'alambula yali Masaka. Aba ne bamugamba muzeeyi system etulwisa. Lwaki yali ebalwisa? Nti nga Katende oba Apollo gwe bagamba nti mwavu ddala yeyandisaanidde era nga ne community emulaba yeyandisaanidde nga system egamba tasaanidde. Tugenda okizuula nga ba parish chief bwe bagendanga okuŋŋaanya bwino nga question zonna tebaziddamu. Naye ng'ate ezo question systems yali erina okukozesa okulaba ani asaanidde ani atasaanidde. Kakati ekyo president n'agamba kyali kikyuse. President n'agamba nti no, ebya system mubiveeko mukozese obukiiko bw'ekyalo. But still by that time era nga tetunnafuna bantu bali bameka mu Lungujja abakolerera olubuto lwokka nga teri abamanyi. So mwalimu bategede yote tunabategeera naye kaakati mu kubala kuno okw'abantu okubaddewo okw'amayumba omwezi oguwedde UBOS eyavunaanyizibwa ku kubala abantu yafulumiza alipoota yaayo eraga obungi bw'abantu abali mu Uganda n'embeera zaabwe enfuna mu buli muluka. Cabinet bw'eneeba ezzeemu okutuula kuba Parliament yayisa budget ey'omwaka guno. Naye Cabinet bw'eneeba ezzeemu okutuula ndowooza emyaka egijja maaso enkola ejja kukyukamu. Okwo mugenda okusinziira kubanga tosobola kusinziira ku sentiment. DLC5 chairman owabuyikwe yagambye abantu bali bwe bati aba yakavaayo nga wa NRM opposition n'avayo nti abasajja babalimba enamba entuufu eri bweti. Kati tosobola kusinziira ku emotions na bigambo by'abantu. So bagumiikirize banabo mu bibuga. Abantu bagumiikirize. Ate ne president yasuubizza nti ssente ezo munsonywemu ajja zongerako ku bungi. Nazo zigenda kweyongera naye era bajja kukozesa ki statistics data. So bw'aba avudde mu kulambula kuno akuŋŋaanyiza information nyingi awulidde amaloboozi mangi ku bitambula n'ebitatambula ebirumira aweetaaga okutereezaamu. Kati agenda kyemanyi nti bw'anaddayo mu cabinet ebintu bijja kukyuka. Kale tujja kugenda kusoma obubaka tukitegedde nti kisoboka era atulaba naawe atugoberera. Bw'obanga olinawo gy'oli eyo amazima amatuufu obanga olina kisobola okukola kikole. Owulidde omuntu eyagula embizi ogambye zaali 3 zaali 2 sebo embizi 2 mu myaka 3 n'abeera nga alina embizi meka 7 tiyatundako embizi za bbeeyi amazima matuufu ate zeekubisamu mu bwangu bw'obanga olina ebyokuziriisa ate tewe nga bw'oyogedde birimu ekibalo kubanga otegedde nti bwe nabanga nguze wanyingidde kino era nja kusobola okisustaininga. Ojja kugula embizi 10 nga tolina byakuziriisa zo zijja nakwerya zo zimba zeerya n'ebyennyanja bimanyi okwerya obugula kuba kati ze nange nalundako ku byennyanja emmale n'ogisuula mu mazzi. Kati bwe bubeera omu ng'emmere tewera obulina ku maanyi obuneneko kutandika okulya obutono. Kakati oluvannyuma bw'ojja okuvuba n'ogamba abasajja banguze ebyennyanja banguza mpewo naye nga ggwe tewateekanga mu mmere birya binnaabyo bw'oba tutadde mu mmere
mu kifo ky'okufa enjala ow'amaanyi ali omutono. So ndowooza kyekyo President Museveni bayogera ku kibalo ndowooza kyekyo kyategeeza. Ekibalo mu kibalo mulimu ebintu bingi. Mu kibalo mulimu ssente mmeka ze weetaaga initial capital oba weetaaga okussaamu mu bizinensi eyo okusobola okukolera. Mulimu amagoba genkanawa kubanga oyinza okuba ne capital nga wakawumbi kalamba naye nga amagoba g'ofuna ga bukadde 10 omulala ng'alina obukadde 5 naye ng'afuna obukadde 10 kakati oyo aba afuna nnyo. Kakati ekyo ekibalo okikola nti magoba ki geneetaaga obugazi bw'ettaka bwe neetaaga okufuna amagoba ago bwe buli wali ondirina then akatale weekali kubanga oyinza obikola byonna nga bagamba kati ng'enjaga efuna kiralo bagamba amagoba agali mu njaga naye bw'omala ogirima anaagigula yaani ate ne risiki ezikiriko era ojja girima poliisi ejjeekola ki ekwata egambe nti mwami Katende kimanyi nti kyokola kimenya mateeka. Enamba gye tubawadde abatulaba n'abatuwuliriza yakusindikako obubaka si yakukuba tokuba simu tokuba namba eyo sindikako obubaka ate tugikozesa mu puroguramu eno yokka. Nkiddamu nti tugikozesa mu puroguramu eno yokka. Puroguramu eba eweddeko ate toddamu kukuba oba kusindikako obubaka. Tufune endowooza z'abatuwuliriza mu dakiika zino entonotono ezisigaddeyo. Tuli ku nkulaakulana tuli serious nnyo olwaleero. Prince Apollo bere kuweleza nsaba omwami oyo ambaliremu miliyoni emu oguleko embizi z'amawako 2 ozimbeko ekiyumba okuli n'amabaati oguleko n'emmere y'embizi. Embizi eyeggwako egula 40 ekitono. Nze Musaayi gwa Kiwule Ronald Mugisha Robert Mukono kikuba nkima ndowooza alinga aga nti tekigatta naye ate ndabinga Honorable waffe erinnya lifaananyeemu neda ndowooza Honorable waffe ate naye Mukono agamba nti Musaayi gwa Kiwule Kibuule gwa Kibuule ndowooza agamba nti ndowooza kyeyogeddeko nti olina okwebalirira n'okupima akyogedde ngabanga miliyoni emu ate ng'okitegedde nti eyeggwako ya 40 kati guleemu kakati akyogedde nga munakibuga kubanga ow'ekibuga ebyo byonna agenda bijja mu katale naye ne mu kibuga waliwo abagenda n'akuŋŋaanya kasasiro abalala gwe basuula n'aliisa ensolo ye. Mu PDM tulina kye tuyita sweat capital nti gwe gavumenti ekuwadde akakadde gw'oleese eki. Kale kansoma obubaka Seba Apollo bere kuweleza nenda katono amanya nze ekibira gya Viira kituufu PDM ekola naye ffe abamu twalemererwa okufuna ssente ezo zibulirawa batuwandiise emirundi gye simanyi na muwendo ndowooza ebyo President byabadde asinkana abantu obutakola ki okuba nti tebanaziraba tibangi. Ono Yesalongo Dumba Richard ali Kasese Bwera ku boda gamba nti ffe ababwera twandyagadde okukozesa ku ssente za PDM naye tetuziraba. Ne bye tunaalima eno ekubo B nnyo okuva ku boda. Okay, ndowooza ategeeza nti n'okutuuka ku market infrastructure nayo teriki. Thanks Apollo for ffe abasaluuni mwatuteekawa tetwafuna ssente ezo era ezo z'ogamba nze Roni ku Saloon Apollo Kagwa Makerere Kikoni mwebale kuweereza kale ensonga tugifunye mwebale nnyo Mr. Apollo okuweereza nsiima ne program ssente za PDM kirungi ziyamba naye nkikakasa lwakuba nti zirimu ebirumira bingi okuzifuna naye nange nsaba gavumenti erowooze ku basuubuzi abalala engeri gye tusobola okufunamu. Nze gavumenti temuli magoba mangi ate nga tuwa emisolo mingi. Ono agamba nti nze ntunda amata naye nsasula DDA, KCCA, URA n'ebirala. Okay. Ono naye aganyirwa mu PDM ali ku level eno simanyi. Kisinzira obunene bwe. Bwabanga bizinensi ey'okusuubula amata yemu ku enterprises zebagamba qualifying enterprises. Okay. Bwabanga bwakola ekibalo mu kakadde ako asobola okusuubula amata ge n'agatunda. Naye Mulanga gwakubye okugamba nti asasula
okusasula ssente eri DDA kiyamba industry kiyamba industry y'okukula. Industries ebbiri mu agriculture ezikuze era eziyambye ennyo abalimi oba abalunzi. Emu ya mmwanyi yalina Coffee Development Authority. Eyokubiri yali y'amata yalina Dairy Development. Kati ebyo president yennyini yabyekwatira. Ne babanga baleetawo amateeka ku mutindo biseera binti balina omutindo nti amata quality yali nfu. Kati ne baluŋŋamya industry. Kakati okuyimiriza okusigala ng'okyafuna services ezo oba oyina naawe okubeera ne contribution gy'okolako osobola okufuna mwebale kuweereza eggwanga. PDM buweereza obuteekebwawo gavumenti naye enkulaakulana mu bitundu eby'eggwanga ekolebwa munnansi. PDM ekoledde abo ate abalimu ku kantu mu nsawo. Omwavu oba mufuna mpola taganyuddwamu n'okusomesa abantu kutono. Kasujja Isaac Ekirogoma kira ndowooza owulidde, ndowooza okanya naye nti okusomesa nakwo kwe kumu ku bisoomooza abantu. Okusomesa kye kimu ku bitusoomooza. Kyenvadde ngamba nti singa bagiwa emyaka emiwanvu nti tugambe myaka nga 10 buno bwonna obulumira nti abalinako kantu mu nsawo be baganyuddwamu. Si kituufu buli wantu naye obulyake kizibu kya ggwanga lyaffe nga Uganda. Ebitundu ebimu mulimu kyekubiira ava ku corruption nti oli ajja n'agulirira chairman we anaamuwaki agaba looni n'asobola okuba nga amuttira ku liiso ye n'aba nga yafuna. Naye ekyo si kiri buli wamu mu bitundu. Era gavumenti kye yakola yagamba nti okugjawo ekyo abatuuze mu community bakola meeting bo bennyini ne beerondera ani gwe bayita omwavu. Kantwala. Praise God Principal webale nnyo okukyaza omukulu oyo Mr. Katende webale nnyo okulambulwa ensonga obulungi. Naye ate abantu bwe babawa ssente ezo wano mu Kampala ffe bamufuna mpola bwe tuzifuna n'oziteeka mu ka bizinesi akatono. Tulina aba KCCA batumazeeko emirembe naye zirimu ebirumira bingi. Agamba nti Uganda olemwa. Kyenyange Mire Bukututu akomawo era agamba nti mundabiranga ddala 2026. Business obutonotono ate KCCA n'ekonkona naye kuli kutaya mu Kampala wano. Ndowooza mu Kampala mu bibuga mwe mukyali obuzibu obusinga. Naye ne bannakampala tetuli bangu. First of all, KCCA ebe yunokola omulimu ogw'okusomesa wawo okolera business. Nedda kyenjagadde kyekya ndowooza etteeka yegundi eyayise emabega kaawo. Bo business obutandika obutono babweyo emyaka ng'esatu nga tebunaba kukola ki kutandika kusasula ekyo nga naye nga wakagulawo bwoti ekyo kiri ku misolo. Naye waliwo amateeka agaluŋŋamya bizinesi gy'okola. For example, okwate chapati okwate ogulengano okole chapati yo ogiteeko kumpi n'omwala empitambi eyitaawo ogenda kuguza bantu mmere gye banaalya. KCCA ebejja kukwata. Kati ffe nga Bannayuganda naffe tetuli bangu. Bw'otandika bizinesi olw'emirembe president gye yaleeta gwokera bukeezi ng'okola bizinesi yo bw'ogisaawo nga food safety togitunuuliddeeko awantu w'okolera emmotoka yinza okuwaba negenda nekutomera. Naye kati ebyo bwe bulumira bwe twogerako obutonotono nti gavumenti abakozi baffe kati nga abasitekansi aba KCCA bwe balina okujja ne basomesa abantu ti bizinesi zammwe tetuzigaana. Olwakadde kiteeka kubanga tuvaawo agamba nti Saapolo tubeebaza okuweereza naye nsaba kunyambako ndi mulunzi w'ente n'embuzi n'ettaka nnina naye nsaba okuyambibwako kwongerako omutindo. Nsobola okufuna ntya omukugu ananyamba mwanukule mu dakiika mu seconds. Ku district walina ogwe bayita commercial officer. Bwabu agenda n'abuuza nti njagala office eya commercial officer ku district wano. Eyo office bajja muyamba. Basiibule n'ekigambo ekisembayo. Abatuwuliriza ababadde batulaba mwenna beebaza nnyo okubanga mubaddeko era n'ebibuuzo bibadde birungi bibadde bingi. Kyetwagala okubakakasa nga pulezidenti bw'abadde ayogera nti PDM ekyaliwo ebbanga eriwerera ddala naye ssente ezo ze batuweereza mu muluka gwaffe ssente zaffe za ku muluka
temukkiriza abantu okubajjako ssente osobole okufuna, b abantu okuzitwala ne bazirya buli ne batazizza. Tubagaliza omukisa gwa Mukama abakuume. Twebaza nnyo Mwami Edward Katende n'aba Uganda Development Forum okuba nti batweretedde etweryo ly'amagezi. Mukama abakuume, tugende tukole. Musibe bulungi, mweraba.